tuli mu ka season ka proposal era bw'atyo mwana mulenzi White Benda boy so tender kuba muziki tatunda byenda first on every girl's agenda anaka introduction ako mwana mulenzi White Benda tuita White Benda boy so tender first olusoose mbyogedde ate ogwokubiri kyekibaddewo badde koki kyenayogedde ekyasooso kyemba mutwala wali eri fenasoose nakafulowinze bulungi watu wakwogera White Benda boy so tender kuba muziki tatunda byenda first on every girl's agenda bwekati so bwati mwana watu yasazeewo okubeera nga ajja mwana munne ku lujja abaana bano bejje ku lujja tukimanyi bulungi nnyo nti ono omukyala gwe yaproposing de si ye baby mama ate kitegeeza nti baby kati obangire ki kyekimu ne ku seimu akatambika ennakulaza eggulu naye gwe yaproposing de peer pounds yamuleka biwala ttaka obanga akaaba maziga yevuma ku same producer naye bya White Benda naye webityo byagenze yakoze ka proposal akali smooth akali so nice kweganga buli kimu kiri so perfect so akaku same eggulo nakakulaze naye mwana watu ye ku same ya propose nze naye nga girlfriend we yabadde bamututte akole photoshoot ya birthday ye okitegera bamugambye tugende tukole birthday shoot ya birthday ono kwe kujira ku lyato kalike twalabye we twakatandikidde eggulo naye okuva gye byatandikidde byabaddewo ebiti bamutadde awo abeerenga akuba ebifaananyi omukuba ebifaananyi n'asoboka mufuula bize yagenza okyuka waati nga boyfriend gyali musaba busufumbo era bwekityo kibeera so smooth and so masturbating ng'emmotoka ya Uncle Chumi.